manager wali Istani bwachitute Empaka za Airtel Rising Stars zimaze emyaka 8 nga zitegekebwa aba Airtel wamu ne FUFA zigenderera okuzuula ebitone by'aba musaayi muto okwetooloola eggwanga ate era n'okubyanika mu lujjudde oba olyawo abavunaanyizibwa kukulaakulanya omupiira babyongereyo mu maaso mu mpaka ez'ekika kino ez'okusunsulamu abazannyi abalungi ezabadde masindi mu bitundu by'obugwanjuba bw'eggwanga gye twasanze musaayi muto Yaya Kepo azannyira mu Elima Soccer Academy esangibwa ekigumba ng'asamba omupiira ogwatwanamiriza. Ono atubuulidde nti kitaawe mu Sudaani ate nga nnyina Munnayuganda wabula ng'akulidde ekigumba mu Bunyolo. Tumubuuzizza engeri gye yajja okusambira mu Elima Soccer Academy. Twalina ekisaawe wakulito enjeebwa yale we nagendayo kumaliriza P7 yange. We nagendayo nensangayo Coach Fredo nga tusamba mu kataka nga tusamba okapiira kaffe n'atandika otu-encouraginga that you guys tuli balungi nnyo lwaki tetufomingayo ka ttiimu awe twatandikira okufominga ttiimu ya Elima nekintu netukikwasaganya. Ku myaka 15 Kepo ye kapiteni wa Elima Soccer Academy ate era nga y'omu ku bawuutanyi ba ttiimu. Kepo era atubuulidde nti ava mu famire ensambi y'omupiira. Mukulu wa tata wange first born waabwe yali asamba striker, tata nga asamba midi n'amuddako yali asamba midi. Katwe tuveeyo mu batata baffe ne tudde eno mu bavubuka be yazaala. Mukulu wange ye akuba midfielder, sometimes akuba back defense, kati amuddako yakyasinze ne mu kigumba I think yasinga soundinga kati yenze ne muddako. Agamba nti omupiira gwenyumirizaamu nnyo olw'ebirungi bye gumutuusizzaako. Kubanga ntambudde ebifo bingi besigendangako. Kati for example twagendako eyo Busheni nali mpulirayo obuwulizi ne kapiira kantwalako eyo n'okusoma nsoma bwerere kulwanga lw'omupiira. N'olwo Oluganda lwenjogera nalufuna ku mupiira okutambula okutuwa tuwalinga ebifo nalwigirawo. Byenfunye bingi, nina medal, nina certificate zange. Kale I think nina ne golden boot cause of a game gye twasambamu natwala top scorer ne bampa golden boot yange. Wabula ono mwennyamivu nti omulundi gwe ogwasooka okusamba mu mpaka za Airtel Rising Stars ku mutendera gw'eggwanga teyaweebwa kakisa kwegatta ku ttiimu y'eggwanga ey'abato so nga ate obusobozi abulina. Banselecting ogenda ku I think it was national team Airtel Rising Star, but my people who are abali abasupporting they did not work their work so hard. Sagenda ne I was among the guys nali nogenda ku national team under 17 ogenda sambira Rwanda. Wabula tiyaggwamu maanyi kubanga asuubira nti singa agenda mu maaso n'okusamba mu mpaka za Airtel Rising Stars luliba lumu n'afuna omukisa ttiimu y'e Kampala n'emulaba. We tugenda mu maaso nga tusamba Airtel Rising Star kozi wano babeerawo ba scout bangi abava mu KCCA bava mu Viper kati tuyinza ofuna akakisa ne tujja ne tusambira kweno mu Central ate Central is a way okugenda dozens of okufulumya ggwanga. Ono era atubuulidde nti yeegomba nnyo okusambirako mu KCCFC olw'omukisa gwe abasambi abato. Sometimes newe ngenda okwebaka kirooto kyange kibeera mu KCCA cause eyo ttiimu njagala nnyo njetanira njagala gisambiramu cause yo ndooza yekyasinza okupromotinga abaana mu Uganda. Kepo era yeegomba okusamba nga Abdul Malo wa Uganda Cranes ne Lionel Messi wa Barcelona mu Spain. Wabula Kepo si musanyufu n'abasambi abava mu bitundu by'eggwanga ebirala naddala abo abava mu Buganda ababayisaamu amaaso naddala nga basisinkanye mu mpaka z'aba musaayi muto. Bayinza okufuna nga okyali waweeru ngeri gy'oyambaddemu ne batandika okunyoma ne bamanyi bo bakudisorganizinga mu bigambo kati ne batandika okunyomawo ne bakujooga kati ne kikujja ku muzannyo kale. Ebyo ng'obitadde ku bbali Kepo afuba okussa amaanyi mu kusoma n'okusamba omupiira. Ono era asuubira nti wekatalijjirya ebiseera bye by'omu maaso bitangaavu ddala. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.